bwakakerera okulonda mu magombolola agawerera ddala 20 mu disitulikiti eno ey'Emukono kwagiddwako dda akawuwo. Amagombolola gano kuliko 13 so nga ate kuliko town councils 5 zino mpya bakazitongoza. Kuliko divisions 2 okuli Mukono Central Division ne Goma Division. Mu Mukono Central Division embiranye eri wakati w'abeesimbyewo 2. Kuno kuliko Robert Kabanda Peter ono wa kibiina kya NUP ne munne owa DP nga ye Jamil Kakembo. Bano nno mu kifo kino kyennyini ekya Nabuti nga police station eno ye ya A to M we bakubira akalulu. Baganda baffe aba NRM basazeewo okwegatta ne DP okusobola okulwanyisa obuwanguzi bwa NUP mu Mukono municipality. Simanyi oba naawalayo kyo kibadde ne wano bwedda amasimu ngafuna nga mwami Wasswa Takwana Muhammad nga afuna tiimu ezitaayiza amakubo agane polling station negabira nga bakampeininga nga boogera ebigambo ebitali bituufu ku candidate wa NUP Kabanda Robert Peter atengera ne muganda wange owa DP naye enkola gye yakoze naye tuli bagomu tuwadde byonna babikoze tugenda kusigala nga tuli bawanguzi abamu batuprovoking okuba nga tugenda mu kulwanagana okutagasa naye tuffe tukkiriza nti mu mbeera yonna tugenda kuba bawanguzi. Electoral Commission obedda ngitegeeza embeera eno kulonda kuno kutusobedde kubaddemu obulungi era twagezezzaako twa petition ze twawandikidde Electoral Commission nga tuyitamu chairman waffe Mwami Kajimu nga twemulugunya kubanga okulonda kuno kulimu obubbi nti abantu abamu bajja ku polling station nga tebali ku register balina koodi ze bakozesa. Abamu bakozesa empeta, abamu bakozesa rubber band, abamu bakozesa kalaamu emmyufu wano, abalala bakozesa nga bawandiise mu bibatu. Ebyo byonna babitubuulidde era twabitegedde tugezezzaako kubibagamba era tutaddewo abantu baffe abalaba mu ngeri y'enjawulo singa tunaakwatako omuntu yenna ng'akola ebintu ebyo wammanga tujja kubeera nga butwefuka naye. Ekyokubiri abantu bano abayimirira ebweru wa gate nga bakampeininga nze bo sibeewuunya kubanga bwe twagambye Electoral Commission egamba nti weesibye akagwa wali polling station yaayo kati bino ebyobweru tebigikwatako naye kyenneewuunya ye muntu onajja okulonda wavudde awaka ng'ogenda kulonda ani omuntu otuuka otya mu kkubo n'akugamba mbw awo tomulonda ate n'akusalirawo. Tulekeraawo okuddira emitwe gyaffe gigaba. Olina obwongo bwo oli muntu mukulu wetegerera wetambuza okuva waka paka polling station ate omuntu ayimirira ata ku gate kati nga bwe ndaba wano ku academy n'akukyusa n'agamba mbu ate tolonda ono. Mu magombolola ag'enjawulo era aga disitulikiti eno ey'Emukono mwe muli ne gombolola y'e Nakisunga eno nno naye wali okusika omuguwa kw'amaanyi wakati w'abeesimbyewo 2. Bano kuliko Mubarak Ssekikubo ono wa kibiina kya NRM era nga mu kiseera kino yali mu ntebe ey'eggombola lino ery'e Nakisunga. Ono avuganya era munne gwe bali ku mbiranye ey'amaanyi ye Susan Bogere Nsensebuse ono nno wa kibiina kya NUP. Era tusuubira obuwanguzi bw'amaanyi eri abantu b'e Nakisunga newankubadde nga mubaddemu okusomozebwa kungi ngera balanze ne ttiimu yange tukoze ekisoboka mu bbanga lye baatuwa n'olwekyo ekisigadde kwe kusomozebwa okw'okufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Nzikiririza mu Electoral Commission oba mu bakulira Electoral Commission wano e Mukono olw'ebyo ebisoose okubaawoko naye ate era tekigaana kwekengera ebirala era mpandiiseyo ebbaluwa okwongera okubalaga obumulumulu obutonotono obuli mu bifo bino gamba nga obutaagala kulaba candidate gwenvuganya ng'ali okumpi ne bakuŋŋaanyiza box kubanga eggombola supervisor watwala boxes ziba mu kulonda twagala candidate oyo alina okubeererayo ddala aveewo ku ssaawa ez'okutwala ebox aba talinayo mulimu newankubadde nga ye chairman. Okusinziira nga bwe tubadde tulondoola okulonda mu polling stations ez'enjawulo okulonda ku mulundi guno tekujjumbiddwa abantu bajja bamusoolesole nnyo era nga n'abakola ku byokulonda nga bw'olaba ku kifo kino
abamu sibi baliko naye nga si nsonga lwaki nti oba tebaagala okukola baagala okukola era abo abatono abajja babakolako naye olw'okubanga emirembe mingi baweereddwa emirembe mingi abantu tebajja kulonda n'olwekyo abamu batuuse n'okwebakako ku ntebe abamu bali ku masimu bali ku whatsapp so embeera bwetyo bweri mu disitulikiti eno ey'emukono ng'okulonda kukyagendera ddala kukola. The turn-up is deteriorating day by day. And for this election's turn-up, actually it is the worst because it depends. Whereby nowadays the youths were looking at the social media platforms for information. But there came in a time whereby there was no internet and the youths could not get information. And when it comes to the media process, I don't think that the youths have gotten time to listen to radios and TVs. There means there is a gap in between the youths and the flow of information for the Electoral Commission. We say this time Electoral Commission should help us. Let them redesign the roadmap for election. It should be from bottom to up. Let us begin by voting LOC1, LOC3, the mayors, the district, and then we go for the presidential. You will never see this turn-up moving like this, slowing down. And two, many of our voters got demoralized when they elected for their president, whom they know that they voted for and he won, and the results were scientific. They are manufactured. So many of them are there. They are so angry they don't want to come back and vote. But we are trying to mobilize them. However, the difference is most of these people come and vote, but they come slowly, unlike in the presidential election. Because they set the date and they are very eager to vote for the president. Most of them end up coming very many, and because of also the public holiday, which is not provided for under the local elections